tendereza Allah jalla wa ala wekitiibwa nannyini matendo gonna amajjuvu Allah jalla wa ala akyatuwadde obulamu paka olwaleero ne tusobola okuba nga tukyassa era nga tukyamanya ensonga lwaki yatutonda. Allah jalla wa ala tumwebaza olw'otulonda mu bangi buli jjuma n'atussaamu amagezi agamanya nti tuteekwa genda mu muzikiti tumusinze tuwulire ebigambo bye era tumwegayirire tumutendereze. Allah tumwebaza olw'otusiimira ekyengera ky'obusiraamu. Allah tumwebaza olw'otuluŋŋamya ku busiraamu. Allah tumusaba atuwangaalize ku busiraamu atuttire ku busiraamu. Tumwegayirira jalla wa ala asse ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyatujjira n'ekitangaala ky'obusiraamu n'atusomesa eddiini n'atubuulira Allah by'ayagala n'atubuulira Allah by'atayagala n'atubuulira engeri gye tusobola okusemberamu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah asse ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam amusiime era amusasule mu bulungi, asiime abantu b'enjuye era abasasule mu bulungi, asiime basahaba be abaalafuubana ennyo okulaba nga bamukwasizaako ekigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah kitambule kyeyongere mu maaso, ne bawaayo emaali ne bawaayo obulamu ne beerekereza byonna ne basengulwa gye bazaalwa naye nga baagala naffe olwaleero tube nga twatula la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Allah musaba abasiime abawe ebirungi ate atusisinkanye nabo yawmal qiyama nga ffenna tuli ku luzzi lwa wakitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Basseruganda abampuliriza mbasaba nnyo tutendereze nnyo Allah ate tumwebaze olw'otufuula abasiraamu. Ebirala byonna muntu byatunulira mu bulamu birungi naye kitono. Ekisinga ebbeeyi mu bulamu bw'omuntu diini gy'asoma la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Yejja okufuula ow'ekitiibwa, yejja okufuula ow'obuvunaanyizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Essente zijja kujja luvannyuma, ekika mwova kijja kujja luvannyuma, eggwanga mwova lijja kujja luvannyuma, naye ng'ekisenga era ekikulembera diini yo nakwatula nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali muddu we era nga mubaka we. Mbasaba ekyo tukinyweze basseruganda, tukiteeke ne mu baana baffe bakinyweze, tukiteeke mu bakyala baffe bakinyweze, tukubirize n'emikwano gyaffe gye kinyweze, kubanga kyekyobugagga kyokka ekigenda otuyamba ku duniya tugende nakyo mu ntaana tuzuukire nakyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Birala byonna bijja kudda ku lunaku lwe bajja okugamba bisimillahi wa ala millati rasulillah. Essente zijja komaawo, emmotoka ejja kudda, ebyobugagga bijja kudda, oyingire na kalimatu tawhid, oyingire na amaluka salih, oyingire na kigambo kyakutongoza Allah mu ntaana, oyingira na mirimu gyo mirungi kwojja okuwangaalira Allah bw'aliba asiimye era kwolizuukirira ku lunaku lw'enkomerero. Mbasaba tukinyweze ekya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Ekyokubiri kyembalamira basseruganda, tuyige nnyo okwefaako ku mbeera zonna ezikwatagana n'eddiini yaffe. Mu jjuma eyaggwa ey'emabega twayogera nnyo ku kusaba addu'a, ibaada y'amaanyi naye abantu tebagifaako. Twavaawo tutegedde nti bannabbi baasaba, abantu bazze basaba, buli yali afunye ku kizibu nga kyamaanyi yadde nga mujega atya omutima gwe gusooka mugamba ti naye wanikako ku mikono gyo, ddako eri Allah wo, oba oli awo kino n'okivaamu. Ne tumanya okusaba
n'embeera zaako. Mu juma ey'olwaleero njagala tweyigirize mu dakiika ntono nnyo tusaba tutya Allah jalla waala atwanukule. Ekyokubiri, bintu ki ebiyinza okugaana edduwa zaffe okwanukulwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kubanga basseruganda tukakase ffenna nti embeera ekalubye, era kati ekyokulwanyisa ekisooka ku mwanjo duwa. Kwegayira Allah jalla waala atusonyiwe. Ozze osaba n'olwaleero ku makya okedde kusaba, waliyo n'abayimusa ekiro ne bayimirira ku musaalo nga balaajanira Allah subhanahu wa ta'ala, naye wasabye otya? Owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatuyigiriza engeri gye tusabamu, era n'atubuulira bintu ki bye tuteeka okwewala ebiyinza okuba ensonga bye tusaba Allah obutabikkiriza. Kyenjagala tunuleko olwaleero. Sseruganda mpuliriza, bwe namala okulaga nga abantu bonna naddala bannabbi bwe baafunanga ebizibu baddukiranga eri Allah subhanahu wa ta'ala, twasembyayo wa kitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam nenkulaga nga yasaba Allah yauma Badir, amwegayirira Allah taasa ummayo batono nnyo abaakakkiriza bw'obaleka ne baggwawo okusinza kujja kuba kukomye okusinzira ku mbeera gye ndaba. Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu bifo bingi yasabanga nnyo ate n'atuyigiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Naye osaba otya? Omaze okutegeera nti okusaba ibaada, osaba otya Allah jalla wa ala? Nabbi sallallahu alayhi wasallam twamuyigirako ebintu bingi, era yatuyigiriza okusaba Allah jalla wa ala. Era ye bwe yalinga asaba yasookanga kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Naffe nno bwe tuba tusaba, Sseruganda mpuliriza, bw'owanika emikono gyo ng'olina ekizibu ekikutuulidde, mwami oba mukyala, mu mbeera ze ez'obuntu, mu nfunayo, bizinesi gy'okola, mu baana bo, mu bufumbo bwo, mu mikwano gyo, mu bantu b'obeera nabo, osaba Allah ng'otandikira ku kumutendereza bi asma'ihi lhusna wa sifatihi lula, n'amannya g'ag'ekitiibwa amalungi n'amatendo gaga waggulu. Faayo nnyo musiraamu okumanya amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. 99 si mangi, matono. Abantu bakwata ebintu bingi mu mutwe, naye kukikwatagana n'ebizibu bye tulina kati tuteekwa kuyiga mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Goba okulembeza bw'omala n'oleeta ebitendo bye, Allah omutendereza, gwe mutonzi, gwe mugabi, gwajjawo, gwaleeta, gwotonyesa enkuba, gwoleeta omusana, gwogaggawaza, gwokola ki? Ebyo byonna bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye faayo nnyo obwongo bw'okukwatagana n'okusabaku mu layini mw'okutte. Ekyokulabirako, oli mukyala, oli mufumbo, omaze emyaka tonnafuna zadde. Tewali challenge esinga mu bufumbo nga mukyala butafuna mwana. So nga ate yandibanga ye mukyala wattu muzadde, naye ng'omwami ono Allah gwe yatonda nga ye mugumba tazaala. Naye entegeera ya culture ne umma yonna, community and society, bamanyi nti mukyala yatazaala therafe agende. Mukazi n'agezaako okukubiriza bbaawe, tudde eri Allah tukakkane twandifuna omwana, naye ng'ab'ekika bakutte wansi ne waggulu tebamwagalawo kubanga tazaala. Alina olugezigezi, amalira biseera abuzaabuza mwana waabwe. Embeera eyo mbi kubanga teriimu kukkiriza na kwesiga Allah subhanahu wa ta'ala.
era bwe kiyitirira bayinza obbatuusa okwawukana. Mukyala n'agenda mu kisa kya Allah n'afuna omusajja omulala era n'azaala abaana. Mutabanyi wa bano n'asigala ng'awasiza omukyala omulala era n'atazaala, naye ne bamuteekako kiri kye baateeka ku yasooka. Embeera yeewangadde nnyo mu bufumbo. Abantu baawasaŋŋanya ne bamala emyaka 5 ku 7 ne balyoka bafuna omwana. Kusaba Allah subhanahu wa ta'ala mu challenge efaanana bwetyo nga twagala okupresentinga ekizibu kyaffe eri Allah nga kya mwana ate tetusookawo kya ssente. La, bwe tumala omutendereza ne twogera ku mannya g'amalungi tunoonyaamu erisinga okukola mu dduwa gye twagala. Twagala tugabirira mwana Allah tunyweza kya Razzaq kubanga ye mugabi mu mbeera zonna nga tutalina gwe yeebuuzizaako. Tunoonya lya Wahab kubanga yawe ekitone yawe ekirabo ne tulinyweza nnyo kubanga liri mu layini gye twagala okusaba. Tunoonya lya Karim kubanga ye mugabi agabanga teyerekeddeeyo kubanga linoonya nnyo kye twagala okusaba. Njagala obeere mugunjufu mu kwanjula ebizibu byo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga kutusinzira ku mulamwa nabbi gwe yatuyigiriza. Ayi Allah, nina ekizibu naye nga sinnakyanjula. Gwe Allah omu, gwe mutonzi, gwe mugabi, gwe amala ebizibu, gwe yatuleeta mu nsi. Yogera amannya ge. Bw'omala saalira ku w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Allah nkusaba osse ebyengera byo n'ekisa kyo okusiima kwo ku nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bw'omala ekyo zaako ekizibu kyo. Allah nyimuse kiro woogambira nti osembera ku ggulu erisooka. Ndi mu maaso go nsaddera akabbiri kunnya nyanjula ekizibu kyange mu maaso go. Emirimu gyange giganye, abaana bange bawa amagezi, bakyala bange batereeze, bajjeemu entegeera eva ku mulamwa. Baganda bange bawe ekisa, abaana bange abawala bawe omukisa ogufumbirwa. Wabampa for example oli muzadde oyagala kusaba baana bo kuva waka, oyimuse kiro lakabbiri kyosookerako funa wuzu saala eraka zo 2 kunnya tandika okutendereza Allah bi asma'ihi lhusna wa sifatihi lula. Yogera ku mannya g'amalungi, yogera ebitendo bye, saalira nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Yanje ekizibu, beera pure and clean. Teri yakuloga. Teka kutandika mulamwa gwa kusaba Allah n'otandikira ku Musa, n'otandikira ku Yidi, Ismaila tanjagaliza. Nedda, gyogenze ye mugabi yamala ebizibu. Ate ozuukuse kiro na bizibu ng'ali wano agamba nti ani alina ebizibu mbimale. Yanja kizibu kyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Toyingizaamu muntu mulala yenna kubanga ne bw'aba gyali ng'akulinako obuzibu. Allah jalla wa ala mumanyi era amulaba. Gamba Allah mmalira ebizibu, ajja kubanga ye kizibu. Allah bw'anaaba akumalira ebizibu ajja kikwasaganyiza mu bizibu byakumalira. Njagala tuyige engeri gye tusaba. Ekisooka kutendereza Allah jalla wa ala nga tumaze okufuna wuzu yaffe kiro mathalan, oba tumaze kusaala, oba obudde bwonna bwe tuwaddeyo okusabira Allah, twogere ku mannya ge, tuzzaako kizibu kye tulina ate tukirweko. Ekizibu kyolina kyogere ate kirweko. Nabbi yatuyigiriza nti omusabi omulungi alina n'ekigendererwa, yulihu fi duai, alemerako nnyo mu kyasaba. Bwava obukulumidde emyaka 10, lwaki obisabira Allah obugagga sekendi emu? Nogamba Allah g'omugabingabira wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Nedda,
kirweko. Allah amanyi buli kimu, naye kyanjule ugambe Allah obwavu bundeetedde okuggwesa ekitiibwa, bwonoonya amaka gange, bwonoonya abaana bange, bwonoonya eki, naye nga ggwe mugabi. Allah nkusaba olw'ekisa kyo nziriza omukisa gw'okufuna, ntereeze, ate bw'onaaba ompadde nkusuubiza okuba omulungi, nja kuba musaddaasi, nja kuba nnyamba abantu. Ate otuukirize senga Allah aba yanukudde. Tekigasa ku Allah kuwa kyosabye n'ova ku ndagaano gye wakola naye, naye ng'omusamize endagaano gye wakola naye Allah bw'agera ate n'atuukiriza n'akugezesa. For example, mukyala teyalina mwana ne bamulagirira genda ebujagaali, n'agenda ewa bujagaali, bujagaali n'agamba kuzaala, genda onywe lino, genda onywe lino, genda onywe lino, ate nga Allah ye yalikola. N'olinywa Allah n'agera n'agamba naye bw'ozaalanga oleetanga wano nte y'amata. Wallahi omuntu ayinza okunoonya ente tava ku ndagaano ya musamize, naye ng'ate omuntu ava nnyo ku ndagaano gy'akoze naani? Ne Allah subhanahu wa ta'ala. Amuwa obulamu, amuddiza obugagga, n'agivaako. Allah baayogerako nti mu bantu mulimu abo nga balaganyisa Allah nti bw'anaatuwa tujja kusaddaaka era tujja kuba mu beebaza. Naye Allah bwe yamala obbawa bayawukana. Allah yakola ki? فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه. Allah n'abasigamu obunaafuusi olw'okwawukana ku kye baalaganyisa Allah subhanahu wa ta'ala. Abawe emaali n'abambaza okutya, abawe emaali n'abambaza obukodo, abawe emaali n'abambaza okukutulawo eŋŋanda n'emikwano olw'okubanga tebaatuukiriza ndagaano. Njagala kudda ku mulamwa osaba otya? 1 funa wuzu, bwe kiba kiro saala yeraka 2 oba 4 za dakiika 10 sigala ku musaalo gwo ng'otunudde mu kibula. Tendereza Allah jalla waala, yogera ku mannya g'amalungi, saalira ku w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Teekawo ekizibu. Omukyala anoonya omwana, teekawo omwana. Anoonya omusajja, teekawo omusajja. Anoonya okutereeza embeera, teekawo okutereeza mbeera. Mwami anoonya bizinesi, teekawo bizinesi. Anoonya obugagga, teekawo obugagga ate kiremereko. Bw'omaliriza nga okiddiŋŋanya ebbanga ddene dakiika 12 oyanjula mulamwa gwo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okumulombojera ebizibu by'ozoofuna. Ku mulundi guno bwe nfuna sente Allah nja kukola hijja. Ku mulundi guno bwe nfuna sente nja kuba mulungi eri bakyala bange. Ku mulundi guno bwe nfuna sente nja kuba mulungi eri mikwano gyange. Ku mulundi guno bwe nfuna sente sijja kuva ku swala ya Rabbi. Ku mulundi guno bwe nfuna sente nja kuba mwesimbu. Ku mulundi guno Allah bw'onziriza omukisa nja kuba bwenti. Lagana ne Allah jalla wa ala. Bw'omaliriza edduwa owunzikana ki? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Damu osaalire ku w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu mbeera zonna nkugambye manya nnyo mu mannya ga Allah amangi linnya kye eriteeba ekizibu kyo, likozese nnyo. Allah jalla waala ajja kukkiriza kubanga yatulaganyisa omusaba, yatulagira omusaba n'atulaganyisa okutwanukula jalla waala. Tuleme kusuulayo nnyo mutima gutafaayo mu kwesabira basseruganda. Twesabire. Okusaba kugenda tutaasa ekintu kikulu nnyo, kugenda tujja ku shiriki. Abantu bonna okuseerera n'okujja obwesige mu Allah jalla waala kusuula buvunaanyizibwa bwa kusaba. Ate n'obasaasira abasinga tebamanyi basaba batya. Kyova olaba kye tukakatako okujja obategeeza mbeera ki gy'oteeka okusabamu, biseera ki by'oteekeddwa okusaba ebisinga obulungi.
kiseera ekisinga obwangu seruganda mpuliriza dubura salawati almafruḍa ngo omaliriza eswala zino eza faradha tonatoola salam oba ba'da salam kiseera kya bbeeyi bw'omala tashahud n'osoma edduwa nabbi ze yatuyigiriza اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم تكووك سباو الله مبانجا غانكوت nkusaba onyambe Allah embeera tatambula kusaba ondage ekkuba ettuufu Allah gundi antawanya Allah nkusaba omuntaase Allah embeera bweti olyoka otoole salaamu otoole salaamu kiseera kya bbeeyi nnyo mukusabiramu dubura salawati almafruḍa nga tuwunzika eswala zaffe oba nga tutodde salaamu awo nga tonava ku musaalo leta adhkar saba Allah jalla waala jja kuwulira tajja kwanukula kizibuwala nnyo kubanga tetwakyemanyiiza naye ng'ate kyekitutaasa mbasaba tukyeyigirize bweyigiriza ekifo ekyokubiri inda sujud ng'ekyenyi kyo kiri wansi athnaa sujud subhana rabbiya al-a'la subhana rabbiya al-a'la subhana rabbiya al-a'la subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir li yongerako edduwa allahumma iftah li fa innaka khairul fatihin Allah nzigulirawo kubanga gwosinga abagulawo bonna allahumma wasi' li rizqi Allah gaziye enfuna yange Allah mpe ekyokukola Allah lungamya abaana bange tereza amaka gange kola inda sujud kifo kya bbeeyi ekifo ekyokusatu bw'oba oyagala kusaba ng'olina n'ebizibu fijawu fillayl mutumbi kiro nga bwe nsoose okwogera olina obuzibu teweebaka paka ku makya lwana mu mwezi mu wiiki funamu akaseera yimuka ekiro gamba maama w'abaana onnyimusaako kubanga abakazi banywevu ku salatu layl otusinga kyonjagala tukanye abakazi balwana nnyo balaajanira nnyo Allah ekiro okutusinga mwesibeeko bantu abalala tuli bazibu aja tyayinza okukukoonako n'akuzuukusa n'omugamba saba bibyo olabye tulina bizibu bifaanagana saba bibyo awulira kiro kyokka naye ng'akugamba tata w'abaana embeera ng'eganye tuyinza okwebaka ne bukya ku kino ekiriwo yimuka laaka bbiri zokka wuzu na laaka bbiri ate eddiini gye tusoma bajameri so beautiful nungi okukamala okumanya nungi ne bw'oba tosadde ebbiri ziri nabbi sallallahu alayhi wasallam yatutegeeza nti omuntu yenna afuna wuzu ng'agenda okwebaka ne yeebakira ku linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala bwadde engulu ekiro n'agamba la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ng'ali ku buliri bwe tayimuse talina na wuzu n'ayogera ebigambo ebyo la ilaha illa Allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نبي atugamba nti bwakimala thumma daa naba nekyasabye Allah jalla waala istujiba lahu Allah amwanukula dembe kyerisingawo eswala eganye ne dhikiri eganye n'okusaba ne kugaana naye ng'ate oyagala kufuna nakutaasibwa ne weefuula omukisa gwo kennyini eri abantu abagezi okukuba left and right okutegeererawo
ekyo kizibu kitono nnyo. Okimalawo okola bwoti leeta yabiri n'ogawaayo. Oyo n'ogamba oyo mubi nnyo sikyamuddira, yakuba abiri gange, nali noonya visa egenda Canada, nodda ku mulala South Africa, njagala visa egenda South Africa, naye nga kyangu nnyo. La ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ku buliri bwo kiro ogambe Allah, nyanguyiriza, mpa obwongo obutetenkanye embeera, kubanga wankola nga ndi musajja, nina obuvunaanyizibwa mu mikono gyange, bwe wankwasa Allah sijja busobola nga tompadde kyakkola. Njagala obbabulira basseruganda abampuliriza, abasoma ebitabo, abasoma sayansi w'okugaggawala ow'obuntu omusome, abantu bonna abasinga obugagga mu duniya muno, embeera ez'abagaggawaza byali birowoozo bye baafuna ekiro mu buliri bwabwe. Si ssomero okufuna diguri nga ze tulina 2-3 la. Musajja yasoma paka kya 7 n'akula ali emyaka 25, awangalira mu tawuni, alaba ebintu bwe bitambula, ne yeebaka mu buliri bw'ekiro. Allah n'amuwafikira n'agamba kino nja kigezesa ndabe. Wallahi n'akigezesa, ate Allah n'akimuteekeramu omukisa. Zuukuka ekiro, ekyo kifo kya kusatu mu bifo ebisinga obulungi mu kusabiramu Allah jalla waala. Ngambye nga omaze okusaala swala ya faradha, ngambye inda sujud, nkugambye ekiro, kubanga ekiro kirina emikisa egi, kirimu okuwa, kirimu n'okusonyiwa. Nga Allah ali wano kugula erisooka, abuuza nti man yasaluni, ani ansaba kyonna, fa utihi masalatahu, kyasaba nkimuwe. Naye nga toliiyo, mu njogera eriwo kati ey'ekivubuka ng'ovuddeko, toliiwo. Allah n'ayogera ekyokubiri ng'ate nze kyensinga okwagala, man yastaghfiruni, ani ansaba omu atonyesa enkuba, akuggyeko ebizibu oba akuwa obugagga, akumalira ebikutawaanya. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala. Kyo kyakuna. Ekifo ekyokutaano, baina al adhaani wal iqama, wakati w'okwazina n'okukima esswala. For example, twazina ku ssaawa 7 zennyini ku Masjid Umar, dhuhuri ne tugisaala ku 7:15, olina eddakiika 3 nga gonna gakwegayirira Allah, ate Allah yanukule kuba kifo kirungi. Baina al adhaani wal iqama. Saba, bw'omala okusoma edduwa nga bamaze okwazina, n'osaala qabliyatu dhuhuri raakanya, sigala waawo ku musaala. Saba, Allah nkusaba kino, nkusaba kino, nkusaba kino, lemerako, kifo kirungi era Allah ajja kituweeramu omukisa, atwanukule bye tumusaba. Kifo kyakutaano. Ekyomukaaga, inda al iftar, osiibye sunna oba faradha mu ssaawa y'okusiibulukuka. Olumala okusiibulukuka, saba Allah jalla waala kyoyagala kyonna, kifo kya bbeeyi nabbi yakikoonako. Si kwata lyenvu oba giraasi n'ogamba bisimillah, kirungi, n'osiibulukuka n'otandika kwogera swawumu bwekuyisizza. Olwaleero katendite, evulu igenze, Allah bukyansiiba kino tukisiibangako, Al-Sadd Institute, oidi nineda okumwoyo, simanyi ninedaawa, ebintu ebitayamba ng'ate olina ebizibu. Bantu baleke banyumye byabwe, beera ne target. Nga bw'osiibye ng'oyagala Allah kusiima, ate mu kusiibulukuka olinawo omukisa omulala gwakwanukula dduwa. Lwaki ogufiirwa? Saba, nabbi atugamba nti lissaimi farahatan, musiibye alina amasanyu ga mirundi 2. Farahatun inda fitrihi, bw'aba asiibulukuka aba musanyufu kuba afunye ekyokulya oluvannyuma lw'ebbanga ng'ate nedduwa eyanukulirwawo. Ekyokubiri, farahatun inda liqaa'i rabbihi, ku lunaku lwalisinkana Allah ateekwa kuba mu basanyufu. Ebifo ebyo bye nzija nkunnyonnyola bifo bya bbeeyi
byakwanukulira mu dduwa. Njagala tubimanye mu ddiini gye tusoma. Abantu abagenda e Makka lilhajji aw al-umra mu bifo ebisinga ebbeeyi n'ebiseera eby'ebbeeyi okwanukuliramu edduwa yawmu Arafa. Edduwa esabwa ku lunaku lwa Arafa, oba oli Makka oba oli Budondo eno, yawmu Arafa. Ate kyabbeeyi ng'olusiibye. Bw'oba e Makka kiri haramu dusiiba, ng'oli mu Arafa oli mu hijja. Bw'obeera eno sunna muakkada, sunna yateeka okugisiiba. Allah yanukulirako nnyo edduwa. Ffe byabbeeyi tuteekeddwa bimanya. Abantu abasoma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baseruganda nga bwe mumpuliriza, njagala tumanye nnyo ebintu ebiteekwa otutuusa mu kwesiima ku nsi kuno ng'ate tetusamidde. Twewale nnyo shiriki, ebintu bituleme naye shiriki tetukola. Kale fanga oli mwavu nga n'essuka y'okuziikamu tesobolwa, famire tegisobola, naawe toleseewo sente bakuziike bukunya, naye nga tosamidde togasseko Allah subhanahu wa ta'ala. Kale baasi ziggwewo ne loole naye nga tosamidde. Tulwane nnyo abaana Allah batuwadde batuggweko naye tetusamira. Tuddeyo eri Allah jalla wa ala, bo bennyini tubasange nga Allah atusisinkanya nabo mu ssanyu. Okusinga Allah lwali tusisinkanya nga eno fariqu fil janna wa fariqun fis sa'ir. Bali abali innocent Allah abawajjana, ate ffe abaali babuuza lwaki bagenda Allah n'atuwamulira wal iyadhu billah. Baseruganda nzize kunnyonnyola tusaba tutya, kubanga okusaba ibada edduniya efuuse ya bizibu. Bwe tutaasaba ennyo Allah wahdahu la sharika lahu, abantu bajja kgenda batandika okunoonya abalokole babasabire, kubanga mu busiraamu tewakyali teryasaba ate teryayigiriza abantu kwesabira. Kazibu katono nnyo wa rukuya n'asiiba okuva ku makya enjuba okugwa, kantu katono nnyo rukuya. Genda onywa omuvujje, debe enamba ey'omuvujje bana enweka, ate tigwa bwerere, malawo guno bakuwa guno, malawo guno bakuwa guno, malawo guno bakuwa guno. Tuyiga okusaba ate tuyiga okwesabira. Ebifo bye mbagambye bya bbeeyi, njagala obisseeko ebirowoozo bw'oba olaajanira Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Baseruganda mulundi ogwokubiri nziramu balamira kutya Allah subhanahu wa ta'ala buli omu mu mbeera yo. Bantu tebakujja ku mulamwa kukulowoozesa nti wakutula, la, manya nti Allah yakutonda gyali. Ne bwe liba zambi lyenkana ki bw'omusaba asonyiwa, ate ibaada ezisinga obungi zayagala. Tukole nnyo ibaada. Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at, ebirungi ebingi bisangulawo ebibi. Mbeegayiridde ng'abantu tetuyinza kuwona kuseerera, naye tukole nnyo ebirungi. Allah tumusinze wahdahu la sharika lahu. Bannaffe tubataasa ebizibu. Baseruganda abasaala mu muzikiti muno nga Allah abasituddeko mu nfuna ku balala. Abantu baavu, baganda baffe bano baavu, baako n'engeri ebakwatirako, baako n'omuntu gw'osasulira ku school fees omwana we yadde omu. Tekigasa baana bo bokka ku kyalo okusoma ng'aba abaana bonna batudde naye ng'olina obusobozi obusukkako ku babo. Baako n'amagezi agazimba g'oyinza omuwa. Bw'okola bw'oti ne bw'oti Allah ayinza okuyisizaawo. Tubeere ensonga esitula bannaffe, twagalize. Omejja kweyagala, omejja genda mu maaso. Abantu abalina abantu betukozesa nga tubasasula ku mwezi, tubasasule, kubanga kye tubasasula kye kiyimirizaawo amaka gaabwe, kye kiwa essanyu abaana baabwe.
bantu baddeyo eka abaana baabwe beyagale bakolenga n'endagaano nga bagumu. Nvuga motoka wa Haji gundi ku mwezi ansasula mpola sukaali nja kuleeta ku mwezi. Omwezi bwe gutuuka Haji leka kufuuka ate kizibu. Nakuwa motoka tonteekako pressure. Saagala mukozi wa kasigiri, si kasigiri naye obligation. Sasula naku 3 sasula. Lwaki tosasula? Motoka yiyo iyo garaji yiyo, watwala oil watwala ki, sasula. Kubanga abantu bawa bannaabwe ebintu nga balina target. Ekitata nauma yaffe lwakubanga buli muntu alina self interest. Gamba Allah mungondeze erita 3 agakola service ya fuso 16 oba 3 naku zino ngenda mbyerabira naye nsubira zandi balita zigenda mu 3 bwemba serabidde sente nyingi nnyo kati ku bbeeyi ya oil n'omutwala ate n'olema kusasula paka naafa n'ogamba nzimanyi oba odidi disasule. Njagala kumaliriza khutuba ya leero tugende. Njagala okwogera ebigambo bibiri. Ekisooka mu bifo eby'ebbeeyi ebyokwanukuliramu edduwa olunaku luno lwe tulimu luno olwajjuma baada salati al-asr akhiru saa min yawmi al-jum'a, essaawa esembayo etutwala ku magaribi mu lunaku luno olwokutaano. Tujettanire nnyo essaawa esembayo etutwala ku magaribi mu lunaku luno olwokutaano. Oyina ebizibu funako uzunga magaribi yenaatera by 30 minutes 40 jangu osaleyo rakazo 2 tahiyatul masjid tuula lajanira Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanjulire ebizibu ngambye yawmal jumu'a lwakutaano Allah tujja musangayo atwanukule tutuukirize atutaase ebizibu kubanga ekyamazima tulina bingi nnyo. Waliyo ebizibu nga omuntu abirina naye nga tamanyi, ng'ekizibu ky'obusungu. Leka kusaba Allah bugagga na sente na ki, tuulako wansi ogambe Allah nkwegayirira kunkendeereza kirungo kye bayita busungu mu bulamu bwange, kubanga ate tomusaba kikumalamu kubanga ojadooka. Teeka okusigalamuko akanyiiga oluusi kalungamya busungu kubanga bwonoona. Akhiru saa min yawmi al-jumu'a, essaawa esembayo etutuusa ku magaribi mu lwokutaano luno tugikozese nkulu nungi. Gikozese ng'oli mu motoka y'ovuga oba oli dereva, gikozese ng'oli mu dduuka, gikozese ng'oze mu masjidi, gikozese ng'oli waka mukyala olinda baawo okukomawo, gikozese. Ebintu bijja kugenda byekola mpola mpola. Abantu batandika okugamba nti oyo mukazi we yajja wakkulu, ssebo yamuloga yamutereeza naye nga baawo wamutereeza nadduwa basi. N'omwami bw'atyo nga mukyalawo wamutereeza nadduwa, abaana bo wabatereeza nadduwa kubanga we wasabira Allah yali awulira era n'ayanukula. Obudde bwe wasabiramu bwali budde nabbi bwe yatugamba nti Allah ayanukuliramu, kwolwo dduwayo yasisinkana okwanukula kwa Allah embeera neetereera. Omulundi oguddako tujja kusoma biki ebigaana Allah okwanukula. Ekiviiriddeko abantu okugamba nti nsabye emyaka mingi naye siraba, nze kati guno mwaka gwa 10 bwavu bukalakata omunzi oba Allah namukola ate nga nkeera musaba. Gwani era oli otya? Buli mukazi gwenfuna yagenda. Gwani era oli otya? Essente zimpita mu ngalo, enjogera embi ennyo era esamiza abantu ne bajja ku mulamwa, ziyitamu zitya? Ozikwata n'ozigaba ng'olaba. Ate wako dibitamu ditya? Ogema mwene wagaba mu bitagasa. Njagala kujjuma eriddako bwe tulifuna obudde tusome ku kye bayita mawani ad-du'ai, biki ebigaana Allah okwanukula, mawani al-ijaba, ebigaana Allah twanukula nga tusabye ebbanga ddene naye ng'ebikulu mu byonna bintu bibiri:
kulya haram na kunywa haram. Ebirala tujja kwongerezaako bwongereza. Ebyo bikulu nnyo. Okulya haramu sitegeeza kulya mbizi, n'okunywa haramu sitegeeza kunywa mwenge. Oyinza okuba nga olya nnyama, olya ngege, olya nkoko, olya bijanjalo, naye ng'enfuna yabyo ya haramu. Oli mufere, osuula pungulu, oli mulyaz'amaanyi, bantu bakaaba, oli ku ssente zaabwe. Yakuwola miliyoni 10 ogamba nzimanyi. Indeed. Ne bwe bakutwala mu kooti n'ogamba wekitiibwa omulamuzi nzimanyi, onaazisasula, enja zisasula, onaasasula otya mutwalo kubanga enfuna yange yayono mutwalo emiliyoni 10 mwamala mwasaala saalira wamu. Kibi. Ebintu ebirala byonna bibi, naye mbasaba tutereeze. Nsaba Allah jalla waala atuuse ku lunaku lwe tuliyiga ebintu ebitugaana okwanukulwa nga tukyali balamu. Ala fasallu wasallimu ala albashiri nadhir faqad amarakum Allah bidhalika fi kitabihi haythu yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima warda Allahumma anil arba'ati al-khulafa الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين. اللهم افتح لنا أبواب الخيرات والبركات. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.